Nyoge munafa kyagenda maaso n'okubanga atera otugoberera kimba updates gwe mukutu gwe tuliko kyenkusaba kiri ekintu kimu nti subscribinga, likinga, sharinga ate baakira gwotegeeza ensonga zino yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbawa nabagamba nti tutambula ne bannaffe aba taxi club enansan wali ewa Muzeyi taxi oba ewa Salongo taxi okulirana poliisi y'enansan awo akafo kalungi nnyo obweyagala kubaako owummulira oyagala kunywako kintu kyonna kyagala okunywa waliwo komedi n'ebirala awo ku taxi club enansana ne bweyogerere ku taxi club bweyogerere nawe era osobola ogendawo gwe ng'ova mu nambole bwati ng'oyambuukiriza kati omuntu webweyogerere omuntu w'ekireka omuntu w'ebbanda omuntu w'omunsawo omuntu w'omubbuto omuntu w'eseta kyamira awo ku taxi club yebweyogerere ofunawo omalewo eddebe katuto tuyingire ennaku enkulu so sente zo zirieko bawe otazirieko ate abagenda okuzika bajja okuzirya bwayagalayo akapoloti konna okutendeka ku milioni 2 paka 3,5,6,2 genda manaffe aba Dream Estate Developers basangibwa Bukedde Katale bagamba nti basazeewo okujja bamufuna mpola mu bwavu mu bupangisa ng'okwata akasente akakatono balina esses nyingi omuli ekalaji omuli ekasaayi omuli nakifuma omuli mayangayanga omuli eddundu wano ngewa kulina vice president yali vice president mukyala Kazibwe Wandera nabo balinawo estate kale nno genda kuba ku simu ezo zolaba wansi awo osobola okubanga oyogerezeganya ne Tone ajja kubanga ati akutwala bulungi nnyo ku protezi n'okulambuza akulambuze osobola okubanga ati naawe ova mu bupangisa ng'otandika ne sente zino bagamba nti ekitono kyonna kyolina bakikwata okutandika ne percentage yana ogenda n'oteekayo otandika okusasula mpola paka woonomalayo kapolotiko eseti zaabwe nnungi nnyo amasannyalaze gali kumpi amasomero gali kumpi ate ziri mu bulambulukufu bakola ebintu ebiri mu bulambulukufu kubanga bali genuine basangibwa Bukedde Katale awo bw'oba osobodde gendayoko obafuna essimu yaabwe yi wansi awo mu langi eya kyenvu osobola okuba nga ate oyogerako nabo oba oyagala kulanga n'omukutu guno ogwa Kimbawa updates kyangu nnyo oyinza okuntuukirirawo oba omumanyi bw'oba tomumanyi ennamba y'essimu gy'olaba waggulu wanene esembyeyo 63 gy'olaba eno gyensonzeeko eno eyo gy'oba okubako twogere bizinensi tujja kulangira era ojja kugenda maaso okubanga bizinesi yateera ogitunda bulungi oba oyagala kwogera ku mikolo nze kennyini nze nkikwasaganya nja kwogera mukolo gwo bulungi okwanjula okukyala graduation n'ebirala byonna ate n'okuyambako okuteekateeka omukolo gwo ogwo nga guli mu mateeka amatuufu n'ebiragiro nakakasibwa n'ekitongole ekitwala bugezi mu Buganda era nga buli kimu nkikola wansi w'amateeka agatulungamya so bw'oba otutenza oba oti omuntu omutuufu nabakatuma abalungi n'abogezi abalungi kale oba oyagala kuteekateeka mukolo gwo osobola okuba nga ontuukirira abadde bagoberera channel yaffe eya Kimbawa updates gye buvuddeko awo twabalaze emboozi ya sobi nga aliko omusajja gwe yabadde agezaako kubanga atubuulira omugagga amanyikiddwa nga Eliya wa mu bitundu bya Nansana Katooke Katooke Kawanda musajja abiringira mu bintu bya kusuubula byuma alina ebyuma deni kasooli buwunga biki bizinesi ze naye emboozi ya sobi bamwagigoberedde nti ono omusajja yasaddaaka omuntu n'amuteeka mu kikomera kye n'apangisa abantu bagende bamumugiremu bamutwale bamusule gye bamusudde mube yapangisa mwe mwali sobi mumutegeera bulungi sobi n'omukulu ono Alex Gotino olwaleero wano bamugireyo omulambo n'ensimbi zali atesese okubanga abawandooza zaali miliyoni 2 naye bwe baatuukayo engeri gye bali nti kati bafuuka bamulumirirwa ggwanga ne bagamba ffe katuyite buyisi poliisi naye bayita poliisi omusajja ono n'akwatibwa era poliisi n'omulambo neegujjayo mu septic tanka gyali agutadde mu maka neegutwala n'omusajja n'asibibwa yabeerako ku poliisi enansana okumala ennaku nga ziizo naye byetwagoberera fayiro baagikyankalanyukakana ng'omusajja kale bamututteko eruzira naye ate mu bbanga tono nnyo n'agenda maaso n'okuba nga ayimbula ekisinga okwewuunyisa mu mboozi eno nti omuntu ali ku musango gwa mada oba omusango gw'okutta nga n'omulambo we guli mu kikomera kye baagusanga mu septic ate okubanga mu weeks 2 oba mwezi gumu yateereddwa ate tebakomye okwo abalina obujulizi bwe yayita bamugirewo omulambo basajja batubalira ku nsiko nomusanze ku nsiko ekibaddusa kyeki kwe kuba nti baalumirirwa ne bategeeza ku poliisi nti waliwo omugagga alina omulambo abadde afe ayagala tugende tugugjeyo mu nju ne tugaana ne bawa obujulizi obutambi bwonna bwe babuwa poliisi kati ate bali mu kubanoonya sanyusa okulaba Alex buuzaako ku balabi ba Kimbawa updates nkunoonyereza nebbanga ddene
kiki ekikuyisiza ku nsiko? Sibadde mwangu wafunika oba Uganda gye tulimu ogima naye olw'okuba nti waliwo olumu ebintu ebijja nabo byakubeerawo naye ng'okubivunuka oba olina kwebeereramu ennaku zino bakiyita so eno mutale gy'oli kwe kwebeereramu kwoliko mba mpuumuddemu nga nange amasimu ng'aggyeeko kubeera mpulira nti abatunoonya batulafuna amasimu. So emboozi ya abagigoberera ku channel nga balaba sobi kabafune version eyiyo bwe mwagenda nga babayise nti waliwo diiro ezze guwaleetera sobi diiro? Sobi nze muleetera. Wani yagikuleetera? Omwami bamuyita Wamala Ibula mba ndi ewange. Mukola naye? Sikola naye naye twemanyi kuba twasooka kukolera wamu besani yekawandiro mba ndi ewange egyo waze egyo notansanga gyokukunudde leero ofiisi nga Ibula ankubye esimu angamba alekusooliwa mubuuzi olina buzibu kyangamba alina diiro mugamba gingambire ku simu angamba neetaaga kulaba nkuba kuba yutonyerera nemulagirira wendi ziba ziwera 12:45 ezakawungeezi nakutuukako we yatuuka teyanfuna direct nasooka nemwebalama ne waliwo omukwano gwe twamuyita Peter atumanyi ffenna yamulagira wawo nankubira n'essimu nti Ibula omugambi oli nayita kulaba kati Ibula bwatuuka yansanga mu ofiisi munda lwakuba tewatuuseeyo naye yansanga eyo munda nankwata ku mukono nanziza emabbali bajja n'omwana bamuyita Muzaffar ali avuga piki bajja naye nanziza ku kitaka ogulu etubire ku kitaka nangamba nina nemugamba Ibula diiro ki nambuuza olinawo mmotoka nemugamba emmotoka njirina naye diiro ki naleka omwana ku booda nanziza emabbali nangamba omanyi amazima galinzi mukama wange yasaddaka omwana naye omwana gwe yasaddaka atandise owunyira mu nnyumba so oba olina mmotoka twetaaga tugenda tumugireyo omulamba atuwe ssente nemubuuza mukama wo ki kubanga n'emmotoka yange siravuga byetunge waliwo binagamba bino byadiru byakukkaanya nemubuuza mukama wo ki nangamba Eriya nemubuuza kuba Eriya nze nali mumanyidde Eriya wali omumanyi bakolako naye wali omukoleddeko nali nkozeko mu kifunga naye mwakolera muli basuubuzi production tampulira wamu nemubuuza yasaddaka omwana ayalamudde omulamba nabagusaddakawo baliwo nti ate bagendaho mu motoka yabafiirako eyo beyakozesa okusaddaka omulambo bagulekamu mu septic ne bagenda nekutandika okuwunya nga tebannakomawo kati jjukira Ibula musajja nnyo wa Eriya kitegeeza be baali balina okujja mu bagutwale bagusule gye balina okugusula be yali atera okukozesa kubanga si ye muntu yali asooka Ibula mukungamba yandaga nti yali muntu gassibwa kuba nti kyamukwatirayo n'alwa naye ng'asiira abadde nga ajja saddaka lwazimba sayiti ye buli lwagula tubeerayo awaayo saddaka ze so nemugamba Ibula bagenda tuwa sente mmeka nanga bagenda tuwa emiliyoni negamba nedda sente eyo sikola sigenda kukola kuba sirinawo namotoka ngenda pangisa ngoge mazima nangamba tongambye nemugamba Ibula njagala emiliyoni ezo 3 kubira mukama wo mugambe omuntu gwenfunye agala miliyoni 3 baba bagambi gye mugenda otwala omulambo bate munaba tanambulira oguli tanamwe gye tugutwala naye alese diiro nti n'omulambo n'obudde buziba tukyakanya kubya sente ebyo byali birina kuggwako olunaku lwe yaleta diiro lwennyini olwo tubyogera tuyimiridde okitegedde tuze mabbali tuli bameka babiri amulese eri n'amukubira kubira omugagga kumbe Ibula yali yasaba miliyoni 4 omugagga naye ng'afe ali mukutukutu atwawulira mu nkukutu okitegedde nemugamba kati Ibula omusajja akugambye ate nangamba ngambye agenda tuwa miliyoni ezo nemugamba kati miliyoni 2 nga nze netimu yange yamotoka ku eri oba nanga gwe wekangena kwa miliyoni meka 2 tulekere ebyaffe tujja byesobolera n'abantu bange nemugamba nze sikwata ku mulala sikujja mu ttanka ompise jasinete motoka ngene nguteke mu buutu nguvuke paka nemubuuza omwana mwamujjawo nagamba kubaleeta omwana saaliko naye omukubaleeta omwana omusaddaka yangambi bamujja semuto nemugamba ate nemumujja semuto lwaki temwamusaddakire kavule kuba omugagga alinayo amaka nagamba ate eno sayiti mpya nengamba Ibula okkiriza miliyoni zange 2 sigabaako nti ye nengamba kale mpaamu obudde nkubirewo emotoka wange awo kubirani olwo nalina kubira sobi waye musajja wange ate olwo sobi wakiyingiriramu mbita sobi kuba omutima nze gwankuba naye nga sobi ebbanga lyemaze naye ezo ddiru layisi ku ye ndimanyi bulungi asobola okupigama mu kasuula mu nkavuga enkasuula eri ng'omukubira nzire emabbali nkubira sobi
simuyita sobi ntera muyita kazeeyi kazeeyi aha oliwa angamba ndi waka mugamba oli waka nti omanyi njagala kulaba kati angamba kikine mugamba alina diiru si yakusimu angamba kanvugenzi je ibulanga ente obudde nga bugenda tetusobola musanga wanu ngamba kazeeyi tojja eno funzo otugabane mu lugendo nange kanzije nga bojja nangamba tukwatagane mugamba tukwatagane ku ssaawa ekawempe netusimbula piki wano netulako naibwe netugenda netusimbula tuba tugekawempe twalinamu eddakiika ngezo sobi najja napaaki namuliramu nga yasooka kungobako oli kuba oyita mumanyi amanyiize nagamba jangu omudiiru ki nemugamba waya sajja wuuyo alese diiru naye diiru nze nsusseeko mukama we yasaddaka omwana naye omwana tandise owuyo agala mulambo kasasiro nagamba olimba nakuwa sente meka yasobola kungamba olimba tebikyakolebwa Kampala wano ninga omusajja wuli yennyini gwendina yaleese omulimu nowa boda agenda okujjayo omulambo wuli gutokwatako simbula motoka watuusa mukiveera nga tweka mu ggaali nga tugenda agamba sooka omumpitire mpita ibula sobi yeefula atana kyeyawuliddeko amugamba nka kiki amugamba oyo byakubuuliddemu nti ebiki byambuuliramu agamba mukama wange yasaddaka omwana naye agala mugirayo mulamba agukasu nti wa nti guliyo katooke wamala sobi nagamba oba mulimba namubuuza gumazeyo bbanga kiti kuva ku idi guli eyo bamusadaka ku idi omwana bamusadaka munaku za idi awo nga yakayitako nimubanga idi mwezi ki gulimu omukaaga gwomwenda awo waliwo idi ebeera wabo yokusala ebisolo ebisolo kati yasaddaka mu mwana watutegeera sobi abuuza batuwa sente peka ngamba sobi ibula wuuyo omanyi sobi tayawulika yomumanyi omusajja kibeera open naye akino kibeeramu yabeera ekyaba akyagala kwala ngamba sobi ibula wuuyo agaba emiliyoni ezo 2 saawudde sikoze ekize batuwa motoka yo yegenda okola omulimu oguyingira oba nedda sobi agamba naye banampa 10,000 njagutwa naye njasooka kulaba ku mulambo gwoguliwa omanyi mulimbalimba nnyo nga mukoleeza ggaali tetunakoleeza sobi ibula avaamu agenda ategeeza mukama we ku simu nti bano bakkiriza mbafunye bakkiriza ati bagamba mbatwale ku sayifu sobi angamba miliyoni 2 yasaddaka omuntu ku yidi soka tugenda omulambo kati ibula akomawo amaze okutegeeza mukama we nti batufunye tugenda gukola sobi amubuuza yo maali bakiyitanga kintu tugenda kitwalira mu ki tugenda kitwalira mikono nga na mikono oba kiki ibula agamba abaana bagenda okijja mu baabali babiri ababoda muzafano ne paatu nti akanfune wano ebiveera ibula nga avamu agula ebiveera awo abireka mu buutu ya sobi kawempe tuli ku kisaawe zigenda kuwera saawa ezi enkuba efuyirira etukuba tusimbula ibula olwo tusimbula ogenda nga tunasimbula akubira mukama we amugamba leeta sente z'abaana kempe tugende mukama we amugamba tusinkane katooke naye ebisulumuzo genda obinone ewaka amakaaga ageeri ewa mukyala mukulu waliwo omukyala omulala we kawandaawo alina abakyala nga abana basatu naye waliwo awo nze ate gwemanyi ennyo gwentegeera ibula asimbula piki naye batabani badde kawanda okima ebisulumuzo ffe tusigala ne sobi mmotoka naye biveera tugivuga paka katooke kusinkana mugagga si kusinkana omugagga asooka sinkana mugagga asooka atuwa akasente alinawo amakaawe katooke tuvuga emotoka tugenda nesobi tugirimu abeka babiri tutuuka katooka tulindako ibwe tatuuka tumukubira agamba musajja yatuusaga biki naye awo mukuba mukugenda awo mbuuza sobi tengamba naye bano lwaki bakozesezza ffe muli mu mutima nebaye kinnumiriza nkimubuuza ffe tutambuza emirambo kuno kinkubenza siguvuganga nako musajja wano ekintwaza kuba nalina moto tugenda tutuuke kati waitira kira 10 n'ezo mugagga atuuka amugagga nga mwali nga nze namulabye nadda kubajjukira nze mumanyi naye sobi tamumanyi ate bwe yangamba eriya era nagamba sobi sooka ovuga emotoka eyo nga omuntu omugezigezi sooka empiteko ewa eriya awo ndabe ekituufu ali mu katooka apanze eki kuba omuntu ogamba nti jangu oteyo omulambo ogumazeyo wiiki kumpi 2 namba nga bunaku simwe bakozesa aba abaze kati
lwakuba kwaliko Ibula naye musajja we bazze babikola akola okitegeera kuba Ibula yangamba oyo diiru gye yalimu yaliyo yakuna nga basaddaka nembuuza naye Ibula gwofunirawa muli mu mutima nga sinamufuna nga njagala kimusuulako mubuuze gwofunirawo tugenda oyitawo tulaba eri yapaakinze emotoka ye ali awo wa mukyala we omulala ku dduuka alinze mmwe ali ku busimu nengamba sobi omusajja nno mukama waffe w'omuntu so Ibula atuuka tukomawo mabega wa mukati station Ibula atutuukako agamba mujje tugende mutugoberere nga tamanyi fe twalabye dde omugagga waali naye nga Ibula tanamanya nti omusajja ali ku dduuka wali yasobola kutuyisaawo naye ngamba sobi tolinnya mugoberera Ibula naye nga omugagga omulabi nga tumulaba era tumulaba waali naye gwe sigala ng'ogoberera leese omuliro netugoberera Ibula naga etubuze naawe tanadda wano mabega netugenda okweriya yali alina ne mukyala we n'ava ye mukyala we najja ku motoka ne basooka boogeramu awo Ibula nga nze maze omugamba esente sobi omumanyi tabanja yadde eki munyumya emboozi gye munyumya naye nga sente sobi weki weziri kyokka nga ye sobi angamba nze ne wompaako eki nesooka ontuusi nyalaba mulamboozi ye sobi yali takakasanga mulamu gyeguli gwali gyeguli nga mutima yakitegedde naye nga naye ebibuuzo ebimujjira bingi Ibula akugambye ono muntu nga wakunanga eri eyasaddaka lwaki ono omugwamuwaddeku wakitegedde so omugagga akoleeza emmotoka ye nammwe teyakoleeza ye wamala okwogeramu ne Ibula awo wabweru ku byakasente aja atula mu yaffe tuvaawo waka tukwata ku kikuba ekidda wamala kino kisimu kino tuba twakamalako obudduuka awo tukkirira mbuuza Ibula sente ziriwa Ibula agamba ngenda sooka mbayoko emiliyoni etya balansi omwana okugyayo ekintu mubawe ngamba byogere nga bwobikola emu gyogambye tuwa gireete eriya yekwatakwata yali ayambala ekijaketi kya yero nga mulimu emitwe muzawano emitwalo aga bazimpa mubuuza Ibula zino sente zo nagamba ono alina wali mu kusooka tukyama ku mobile money awo tekuli sente akubira mutabani woyo wehoyima oli yali abimukolerako yakuba amukuba mutabani wakola ki aweereze sente atopinga emiliyoni ewere enamba aweereza amukubira eri yambuuza leeta namba yeyesimu muwa okitegedde bateeka ku namba yani kuyange ekinana bakiteeka kuyange nabiri ge bakwadde mu mpeke nabiri ge bampadde mu mpeke n'okwata akakadde kalamba weddu emuvuga natuvuga kati tuba tukkirirawo wansi nga tunaatera otuuka omugagga n'agamba naye musooke jjukira tujaje tugoberera eyo abali abaana bagenda okusitula ekintu omugagga ng'agamba musooke muyimiriremu wano nsooke ngende n'omwana omu mulagewo kate kulagawo ki nga Ibula amanyiwo anti ku kikomera kutulaga waggulu ng'agamba Ibula asigale naffe otegere agenda n'oli omwana bali abagenda ositula olwo ye ono omugagga tayagala kuddamu kwambuka nga tuli naye otegere olwo kati Ibula oba amulese mu motoka nga sipiriti ya sente ze zatuwaddeko akakadde oba ekirina simanyi muleme kutuka otegere bulungi kubanga yali amanyi nti bw'atwala Ibula kuba n'abaana ogenda sigala nga tewali abakuuma tuddeyo jjukira ate kuba n'abaana abaaliwo bonze baali bandeba bulebe nga tekulina amanyina linnya nakati mbala bulabi era bajolumu ne bambongako awo ne twebuuzaako tekuli amanyina linnya atula ku piki eri abakkirira n'omwana batuuka nga bakomawo we batuuka eri nga gulawo alaga omwana ekintu kikumira kiwunya bulungi ddala nga omwana akomawo atutwala olwo omugagga bw'akomawo ye teyayimirira bw'akomawo we tuli ngaga kati omwana abatwale mazo kimulaga atugamba mugende mu kijjeyo musange ku dduuka we mwandese mbaye balansi wammwe bwe mwansanze mwamusanga nga mugenda omusinkana otyo tulina omusanga atuwe balansi wakitegedde emboozi etulumya yakusaddaka musajja yasaddaka omwana wa kakati muyingira omuvubuka wa bodaboda kati abakulembera atukulembera mugenda kukikomera tumukubamu amatala amubuuza naye tuli mu ssaawa zobbiri kitundu muza tukyagenda wala nnyo nti kumpi awo ye Ibula yali tamanyiiwo Ibula yali amanyiiwo nga gwe muli naye mu mmotoka naye ng'ali ku simu n'omugagga wakitegedde nga balina endagaano zaabwe ze bali mu kukola okwo ku simu jjukira Ibula ne mu kugenda eri namubuuza mu kkubo lwaki omugagga temusaba miliyoni nga 10 kuba sente azi nagamba ayagamba ezo wemugirayo kino ekintu agenda kuba ku kilomita b'eminati entinda nange ngenda kuyingira ekibinja kyabwe of course group yabwe ngimanyi
nenga ibula agamba nti yangambe tonako wabwako ogenda kutola ku bentinda oyingire mu kitebe nawe obenga oli memba ogenda afuna ssente kati ibula nandaga nti ye mumativu nesente zakoledde njukira nti mubuuza nga yagambye nti nzampa miliyoni 2 nyine waba tasigazizza kumbe bamuwa mmeka bamuwanya ate nange naye nga fatulaga nti teyafunye oli akolera mukama we so omuntu kukikomera mukubo nga tugenda tutuuka mukubo wakati ngaekubo lyali fufufu Sobi agamba naye omanyi nti omuntu aba wa wiiki ezo sigenda nga sina bbiri tuleke wano emotoka sobola tutuukayo ku bigere tugipakinga mukubo wakati wali omuvubuka atunda buwaladi biki katugula bbiri ogina 2 gyakashi gyolina mu nsawo nga tusabula ebigere tuweze bameka paatu muzafalu ibula nesobi wali woba oyingira oberiya waliyo kasozi pembeni ate jjukire kuba yali etonye tutuuka ibula aze n'ebisulumizo geti gye bakamala okuggula ne bajja omuvubuka aze n'omugagga ne baggula oli bakimulaga teekamu ebisulumizo bigambe buli kimu kigambe tugamba ibula kubira mukama wawe tetugenda siibeera abagamba ddi okugimenya anti olwo nga ebyaffe biganye atugamba ku simu nti mugimenye umenye kufulu etali yammwe ngamba Sobi togeze omenya kufulu kukyaleko baratumanyi so omugamba ibula ndikubira mukama wakomewo yemenyere kufulu aje yemenyere kufulu ye okitegeera era bwe yatuuka bw'akomawo n'atuuka teyasooka kugimenyerawo yasooka kujja kuibula bisulumizo naye agezesa byonna ne bigaana n'akubira omwana okitegeera nga walinga waliwo akakodi akala naye nga ate yaguddewo n'oli owa booda okitegeera kyendowoozaamu nti oba mu kuvaayo wano omwana booda yajja ali ku piki eri yakyusa kufulu n'ajjako eri kuba yalina bigiraavuzi n'ajjako eri aliko fingerprint ze n'ateekako eno yanyigirako mu giraafu kye nalowoozaamu saawe babagatte nti ekinaba kyeyongeddemu nti engalo zokka ezaffe fekka okitegedde era naffe tetwakola eriya bwe yakomawo n'agesa ne bigaana twamugamba gyemenye n'agimenya ezo ziri mu saawa ezi mulimu nnyo ez'ekiro enkuba etonyerera bw'amala ogimenya abaddayo Sobi n'amugamba bituuze okukola bibyo beerawo ate lwaki kati otuleka eno jangu tuyingire otulage ebintu ebiri jjukira Sobi yayita nalabako nga jasaawulira kawoowo nenganza omwana yamatizza nti omwana mwe guli musamuli ate naibula ntulinaye nnyo mu kasooli omwo omulambo gwo guli myaka ng'emeka omwana ali myaka 14 kwambuka kuba maama w'omwana fe yatugamba ne tata w'omuto yangambako omwana bwe yali myaka nga 14 ye tata w'omwana amuzaala muno talimu mu Uganda ali Dubai waliwo maama we then ne tata wo yali badde nga mulamu we be baliwo baba Sobi yayita n'abako nga nze nalingiriza dde ekintu nga kiwunya bana Sobi n'agamba eriya tulage kyoza okuba ki n'akwata bw'ati n'ajjako ku ttanka ng'omwana yaggwako mumulisaayo ki simu ya Sobi erikodinga tumuteze vidiyo omusajja takimanyi Sobi yamurikodinga jjukira waba orikodinga omuntu ekiro simu yalina flashlight ebeerako etumulisiza nze nakwata Sobi mu kiwato bwe neningiza nempeterawo erikodinga kumba ate bwekubayo naye nga leti ekuba yeya kamera ekiri yakibuuka yakiraba teyakibuukirawo saawa eyo netugulaba Sobi n'agamba kiwunya nnyo kino eri yasooka gye twogere jjukira kiri kikomera ne bayingira bwe bati munda mu kino ne badde eri emanju na Sobi amugambe kino kiwunya nnyo twongereyo ku ki miliyoni ate nga zikyawera jjuka naawe wennyini nga tuzinyweddeko omwenge tezikyawera ne bagenda eyo babiri mba tuli awo ono eriya n'ayita ibula kuba kati eriya mubaali awo yali yeesiga ibula kuba yatuleeta ffenna ate nga kuba Sobi naye yeesize nze n'ibula naye yeesiga nze nga kyalina oba ogira bwe yanyetambula ne boogeramu ebyakasente kano byalimu okusika omugu w'akaseera kasaawa nga nnamba ng'omugagga agamba sente zemwogera okusaba nyingi nga Sobi agasigukwatako nga toyongedde okitegera kati omugagga atubba obwongo agamba kale tulinde abantu baawo bayingire baka tuguddeyo banayiba ngenda abawa sente Sobi amubuuza sente za kashi ndi za kashi kati Sobi ampita olwomeka zakkanyizaako okwongeramu Sobi yangaba miliyoni 10 olw'ensonga Sobi yali amaze okumpa ebiragiro abaana abali ku geti bituze n'ababiri sikiriza dde omuntu okwekyusaamu nti oba kuba simu oba aweta
kali nalina osigala eno nkume bana abaana kubanga omutima si mugumu tugamba baba tupimye abantu bakitegeera namala okuva eri nga basomo nga bakanyiza tusooka tuyita abaana mbagamba mumanyi twaze kufuna sente ffenna sajja alina sente zakiriza otuwa naye kati muli bakozi baffe temuli booli waffe tugenda obasasula olwo omugagga akikyusa naga nti abana ababoda taanabakyusa naye nga naffe tunyweza byakwerinda byaffe kubanga mwe temwamanya endagaano bakola neigula lyanoonya abakola kati kuliko kano kapaatu kali kajja kujjaku kagamba ate wamma batuwadde mitwalo 4 abamwe abameka Sabina bagamba atuwa ku mitwalo waakezi faatu n'agamba nedda kati tukoleramu awo netubanga tumaze onyweza awo neomanya nti abaana bano tebalina omusango gwonna bazze kukola Sabina agamba eriya wira ow'esente naye nga ekivundu kingi kati nfuluma ngenda okugula bbiya omutima gungamba baako gwotegeeza omulala nga si bano nkubira waliyo mukwano security coordinator ali omwita Kankwasa Nelson mugambo waliwo omusajja ampiridde omulimu gw'okugyayo omulambo tuli eno wala nebeerawo ng'okimanyi sinalaba ku mulambo wengulabira nkukubira olete pick up nga ngulabudde nsooke mujjako miliyoni zino zebangambye okumpa zino omusajja amaze omugamba kubira obwesente azireeti ngenze ndeese bbiya bweyakomawo leta bbiya tutula tulinda ow'esente zigenda mu ssaawa 6 ssaawa 7 ziba ziyingira 7:30 netungulira ku ffulu y'emmanju eggula nongedde n'emboozi ekendedde kubanga eri yali mu nnyumba nayeggula nga banyuma ne Sobi beese Sobi waakomyewo ofuna bbiya n'atuulamu awo kabalaza n'abaana bakutte bbiya batudde eri tungulira ku ffulu y'emmanju ekolaki eggulawo ngenda olingiza omugagga ng'ali mu kuwalampa kisenge negamba kazeeyi omanyi gayi asuddeko njabala naganenga wuuyo awalampa ne Sobi n'amugamba se watuwadde omulimu ate odduka Sobi n'anyega okufula emmanju n'amugamba kubira owese watolina sente tugambe tutukolere ku bwereere wali musajja munnaffe omutima ne gunkuba nenfuluma omutima negamba kubira kasozi oyo afaane kasozi kempikula intelligence nfuluma mukubire simutajukira zino ez'omungalo zali za mulimu mwobwo budde tezaaliko naye nga gwe nalina waali yalina connection ey'amangu awo asobola okulagira nekiba mu dakiika kubanga jjukira abakulembeze bonna babamanyiwo nziramu nkubira Kankwasa oli gwesosa okugamba mugamba wooli oliwa ngamba ndi Lubaga mugamba oba olina pick up sembera beera ku saidi z'omukawanda mugamba jano saidi z'omukawanda maganjo kubanga omulambo ndabika natera okutuukako naye nga nkyalinze nabyo ku sente zaatuwa bamutwale bulungi n'obutemu bwe nga nzikutte saawa zigenda kuwera saawa 10 sente tezituuka tuli mu saawa 9 olwo bweziwera saawa 9 Sobi n'abuuza eriya sente zinatuuka n'agamba sente ng'amazima zankya naba munzigirayo omuntu mumugjeeyo nja kuba wasente zammwe nkya agamba ngenda bawa emmotoka eri eyange ya miliyoni 20 mwezi mbumuwambemu emmotoka mubeere nayo ng'omusingo bw'abasiba nti mwabbi emmotoka anti nkunnyonnyola mubeere nayo ng'omusingo ekya nja kuba waaki miliyoni zammwe 10 Sobi abimbuulira tubigamba abaana nga bawulira ffe b'ekyanzi bagamba faazi tuwole sente azirina boogeddemu naye awo nga omanyi abantu nga mwemanyi bamubogoleddemu bamugamba tuwe sente fe tugenda kukolera bwereere kati tutuuka ku nzikirizaganya tugamba kale tugenda kukolera omulimu naye sente zaffe olina ozituwa enkya nti ye tumugamba ate ekyokubiri olwanga olimu tukola kugwo tugenda kukosa motoka yaffe tugenda vuga motokayo mwetwaliramu omulambo tugusule gye n'otugamba naye nga fe tumaze onyiiga wasoka tugamba sente zewe ziri kati agambe teziriiwo kati olwo tugenda omugamba nti tukanyiza nga tumaze kwogeramu ne Sobi tukuvugire mwinje tugutwale ewakawe wali ekatoke tugulekaawo tudde waka twebaga tunywedde bbiya no mitwalo 2 gyabaddewoda tuzigaza za ku ssimu ngeri yatumugamba tukuvugira mu motokayo nti netumubuuza ogireseewa nti bwe mwansanze we wali emotoka saawa ziri mu 19:00 agamba Sobi jja olwo kati bwe twamwekengera lulinga adduka twagala omulyango gw'emanju netugula ogw'omu maaso nga talina wasobola kuyitira yagende era alina kufuluma nga ayita wano wetutudde mu maaso n'ayita Sobi
n'agamba sobi jangu twogeremu ne bayingira izo recording sobi ziyamukwata amulayiza amubulira abantu beyakatta biki sente ze bakanya byonna nali bweru nga Ibulona afulumyemuko naye nga ngali jali nti yampadde omulimu ayinza okola ki naye okudduka nga ino mutambulizako amaaso tukanya tugenda kuvugira mu motoka ye nti ye ekyo ng'akkiriza bulungi obudde bukya ziri mu 10 naye moloka teriwo ekyali katooke eno waggulu mu distance eri eti okuva amaka gano agalimu omulambo n'amaka gye yali wawanvumu naye nga birina katooke oyo yenna naye wawanvumu kyolina omanya kubanga okuva wano mu katooke okugenda wali pikingaserera mafuta ennaku zino ya 10 naye ngedda lwasa kuba katooke nywanyi bulungi ayita sobi amuwa ebisumulaga mugenda okima emmotoka ngamba sobi abasajja sijja basobola nze ntamidde n'abaana batamidde bw'aba akuwadde emmotoka ogirete tubanyigireko kufulu sijja kubakwatanga sigenda ebiboka bene bamanyi simanyiyo bwe bakubenulwa omubbi wuuno banyigireko kufulu genda okima emmotoka nga bali munda sobi agamba ate wama nangamba kuba n'abaana munda mu kikomera munda mu nyumba tubanyigirako eri munda n'omugagga waako tunyigirayo Ibula n'omugagga we eriya abaana ba boda abaana ne mulekano ababoda tubaziza ku saidi yaffe bali ku muzuli olwo kwaliko kikanyama kimuzaffalo paatunga saizi yange ngamba sobi omanyi genda okime emmotoka genda n'ekanyama tuwampaayo muzaffalo ng'ayinza okuntawanya okugulira baliko twabusanze nabo abantu beefuula mu dakiika naye ngamba ono ye mundekero nowagezaako nja mwesirisiza bagenda nasobi aleta motoka ziri mu 10 dakiika aga zigenda mu 11 so motoka etuuka nga mwakkiriza mugenda kukola tugeka mu motoka ye nga tukanyiza naye ku ekyo naye nga waliwo endagaano yange ne sobi wakitegedde tuguvuga paka uwe ku dduuka wali tugipaakinge n'emmotoka ye tumugambe zituwe yali aguze ebiva olugendo ogusema nga tugenda wunya tumugambe zituwe bw'amala ozituwera tumugambe twala omwana wo omweziikire okitegeera yali porogulaamu okitegeera nekyo tumaze okubira abasirikale naye mbagamba babeere ku stand by nina bwe bangambye wali omulambo naye sinagulaba naye nga nali ngulabye nga sobi yangambye osooka tumugyeko essente ezo motoka etuuka teyambuka waseerera wali awawe wafunye nanze yali ngivuga njambusa sobi nga amaze ogimpaawo nti giteekayo kabina naye atamidde nnyo motoka etulema eri yagamba omusaaga bamugamba teyambuka mugimpe njiyambuse yenyini mu motoka yeeyo 806 eyo ate nga tumugamba ate kati tukubuzeewo kwata ebisulumuzo genda leeta emmotoka ng'agiyingiza kabina tumugamba naye n'ogeza odduka tugenda kubenda olukyalo kiramba so emmotoka eyingira teyingira agenda jukira waliwo akakoona agenda oleeta emmotoka jukira yeri agenza oyiga emmotoka nga nze mulaba twayigira ku tipa nze nemanya nti rabeera emyezi tajja jambuza yalwana n'emmotoka dakiika 10 n'ezo teyingira zibuza saawa 10 n'egi olwo abaana eri munda batandisa okupakululayo bataddemu eddaala naye nga bagamba ebiveera birina bali eyo munda nabo tebakwatako nga tebannalaba sente kubanga batandisa okuzinga balinza okuzinga nga motoka yadde kabina ku geeti okitegedde kuba nabo balabye nti wali waseerera naye nga bali amaze okukkayo nga mwebali eriya motoka nemulemu okukolaki okutuusa n'ajja mbanziramu osaza emmotoka bwenti ng'angambe genda oddemu ogezako okusemba bwegana tugende tunaabiraba enkya mbanziramu osaza emmotoka bwenti naye ndaba nayiba nga baguddewo nenzija nemugamba bonna nabangita lumu nemagamba naye baba bali baguddewo bazuukuse paatu n'agamba mumanyi nomanga mukanyinza okukola kisoke twalifunye amufuna tuteeka mu mwana mu mulambo gwe netugujjayo enkya akawungeza ate ku lunaku oluddako eriya n'agamba ekyo kirungi nnyo nange sente nja kubanza efuniro zifuna nja nakugenda ku banka nziyo sente kuba tugenda sola bajja tukwatira wano eriya n'akwata sente emitwalo gyali 10 n'egi n'awa paatu twalinayo ne piki yali esuzeeyo n'agamba genda oleeta amafuta era ndowooza vidiyo bazikulaze zonna bulungi n'aleeta amafuta ne bayiwamu mulambo okukendera okuwunya so obudde bukedde kati 10 buba bwakedde dda otaba bamaze n'okusala sumuli abasinga n'ayiwamu eriya n'abikako bulungi netumugamba era kati ekiriwo kyakuvaayo tunaabiraba oluddako olunaku luzibye tuba tutatuna senengamba sobi naye omusajja ono omulaba
twali muwadde emikono gya poliisi twalina pick-up nga njiyimiriza kukuba erinze mulambo guliwa mukama ayamba bukya ziwera 12 kitundu nziramu ku simu ya Fande Kasozi era bikaeta ku kolon ajinkubira mwezi essaawa nangamba Alex wabadonkuira abadongamba nemugamba Fande kuba kiro nkuba amasimu go naga amasazo na masanyalaze lwaki lwakuja ku simu y'omulimu nemugamba nange eri ku simu erimu namba y'omulimu yabadde nzikiddeko neni n'omulambo ngamba nina omusajja bamuyita bwati ne bwati ne bwati eyasaddaka omwana omulambo agwina mu kikomera kye era nabadde nyalabira amakuba kiro naye nga simu tezabaddeko ambuuze wa dikatooke mulagirirayo sabi sinamugamba kumbe ne sobi naye yakyajinze dda yakwire ddala DC yakubira wala DC twavaayo nga tetukanyiza kweti naye tugenda okuddamu yali mu kasonda k'emmanju nange empesa akasonda ono omusajja ajja budde ki oba ye musomesa eyajja ne miliyoni 5 ono nkunyumiza wesirikire nkunyumize kati tumala okuba sobi kumbe yakubye essimu nange nkubye essimu tewali yabulidde munne nti nze ndoopye oba nze ndoopye naye nga fana twali tumaze oluloopa naye nga bamanyi nomanya nti nalina kyava okukola nange nalaba sobi nemanya sobi alina kyakoze nange naye namanya kirabika awo ne mweyogera amazima nti nze tetwayogera tuvaayo Eriya ali mu motoka ye avuga balimu naibula sobi yali atudde mu yiye Eriya namugamba jangu otulemu eno mujja kunzirukako mugende mundeetere ebizibu naye ng'alinga mu Katonda gwayogereramu nti twamuloopye eddoobedde tuvaayo Eriya agamba Ibula so Ibula yagenda avuga ya Eriya Eriya yenyini yali avuga ani yatula mu Eriya nga mugende muvaayo ku site sobi gwe novuga ya sobi sobi eri Ibula Neri abali motoka etya guwali mu ya sobi weka ngojo bagoberera bugobereza nali mu progress ya sobi nga nzija mbagoberera so mugenda kufuna milioni 10 mukuveri nga nze mazo lopa noli kirayika sobi omutima gwamu kuba nange ne kunkuba tewada mu kunyega munne naye ate tuyingira kawempe motoka zegoberagana sobi nankubira nangamba tugenda nono omwami agambye agenda tuweyo ku sente milioni 10 nemugamba kale nagamba sobi omvuga ngo tugoberera tuvudde eri wakiwulira watuvaayo sobi mututuka Kagoma walaba Kagoma ng'okkirira kuyingira mayanja g'ekawanda waliwo amafuta kuba oli yali agambye nti agenda okuwa Eriya sente ali kawempe naye tuvudde Katooke tuweze paka Kagoma tetumulaba naye ngamba sobi sooka opange motoka eyo ku mafuta okwo nemuyita nemugamba wantu oli safe amazima nze omusajja namuloopye nangamba nange namuloopye dda nangamba nange namuloopye dda naye kati tusooka tujja emiliyoni nemugamba kati oba oyagala kujjawo milioni 10 teweetawaanya motoka givuge agambye sente ziri wano ziri matumba givuge paka watuba ku poliisi tupimirawo omusajja kuba naye obwedde ali ku busimu oyinza oba nga tumuloopye naye nga naye yatuloopye dda esigala nga tugudde mu kitimba ffena omulundi ogwo tuvuge emotoka eyo gitwale watuba ku poliisi oba ogipaakinga omulindira sente wojja opimira obwongo bw'omusajja oyo oba yakuloopye dda oba akyali ku layini yemu nawe sobi ng'agivuga sobi yavuga oba tuli kawempe Eriya yamugamba alina nnyo otulagala kwebakamu n'agoba Ibula mu maaso n'amenya omuntu n'agamba sobi jangu otuvuge tugende kati naye okyama ku poliisi Eriya teyabimanya era naye oba mukyamya ku poliisi omutima gwamukuba bapaakinga ku poliisi ewatuba bakamanya dakika nga 10 n'ezo osi najja nze nali mbiraba byonna osi waawo najja n'ababuuza mmwe mwagala ki wano eno paakingi Eriya yennyini n'avuma nze kye twagala jasi tubadde nga motoka simanye sebiki ng'apalaapalanya naga muveeyo wano si paakingi naye ngamba sobi Eriya abanga yava okwogera eyo sente agenda aziko muvuga omutwale gyagala gyagenda okwebaka kati ova ku poliisi wali akabaala kali kyengulu eyo Eriya agaka wawe oba amanyiyo n'agamba sobi nvuga twambuka eri waggulu ku kino ekyambuka ewatuba ne bagenda eyo Eriya n'asabaawo obutebe saaliyo eyo naye emboozi nali njiwulira ku masimu naye nga webali ndabawo kubanza napaakinga emotoka ya sobi nga bona kyebakola buli kimu nkiraba neyeebaka bw'abeera nga yeebasa sobi Eriya gwe yali akubira essimu atuleeta sente yali musomesa naye nze nali nkigambyeko sobi naye nga musajja musimu gakuba aye kakubira musomesa kuba ye munywanyi musomesa abali osangiddwa omumanyi bonna mbamanyi ate jjukira Ibula yali yamaze dda okungambako nti musomesa yagambye Eriya bajeyo omulambo ejjo lwaki bagujjayo leero ajja akime sente ku musomesa musomesa amubuuza gwogenda okuwa sente yange kansooke mulabeku
ajja kundabirwamu bw'ati akonkona sobi asendabirwamu escape from sobi n'agamba gw'onogolesa omumanyi n'amubuuza bamuyitaani nti ayibule yabanditire nti ono sobi era kyoba okola muwe buyisente omugambe eva mu mulimu nga omanyi ngaomuntu abadde nesuubirya esente ate n'ofuna azikulemesa ovuko sobi yaliwe sobi n'agamba singa tetwayagadde kuyange tebwalikedde nga okyali ne wano naye wa temwagadde okunzijja mu mulimu ekirungi twabaloopyeroopyedde ne mumaliriza ebyammwe zo miliyoni 5 bazimuwa kubanga tebamuwa sikakasa kuba sijja kugarantinga kintu nti bamuwa miliyoni 5 kale bwe bamala omusomesa bwakizula nti ono sobi agamba eriya nti erinomanyi muweeyo buyisente yamuwanga mika miliyoni nga 2 yamuwa miliyoni sinze omanyi ebisente takubalirwa munno zonna ziyamuwa kale naye nga yamuwaayo naye nga tezasuuka miliyoni 3 kyemanyi so mwe ne muvaayo ne mudda mu motoka yammwe nze bwe nalaba musomesa nga azze kubajjukira musomesa yaweta amulaba naye ngamba sobi gw'amazima gali nti ngenze kunaaba naye nga nze manyi nti afande Kasozi yayimudde dda poliisi yatuuseyo ddeeri ku saiti saakigambirawo sobi nensimbula motoka ya sobi nenjivuga nenkoma weno okunaaba kati yene emboozi yo ngamba bampaddeyo bweziti bamuwanga ndaba musamanya muwendo naye byagenda maso byona limbiraba nakwasagala kwesembereza musomesa so poliisi kati tuvuddeyo eyo tugenze ku level ya poliisi poliisi egenze omulambo egujjenyo poliisi naye omusajja mukutte so poliisi eyo yayigujjayo oba eyasobi gyali ayise twayita poliisi za mirundi egyo era zonna zasinkanawo omulundi gumu ne bamugjayo ne banoonya n'eryawali ne bamukwata bamukwatirayo ku saiti yeetwalayo yennyini kati eriyayo amagezi kyegamuwa nga twawukanye nti yagenda ku poliisi yeripootingi mbukyati nti simanyi bw'oyalabye omufumu mu kikomera kye wakitegedde omufumu saputiiki amagezi ge yafuna kiri ekikomera kyoliko olaba eyo layini nyimpi tolina muntu bwakiwalampamu nti agweyo so bino ebyakufayiro babagatta batya ku fayiro ng'ate mwe mwali babafuula batya ba suspect ate nga mwe mwali kakati fayiro eno ekyuka etya wetwagale wali ekinyusi io wewa nansana akola ku fayiro eyo ayiko kakana akasajja akazeizeyi kali awo kasimanye ebikalu keeruyeru awo kubanga ne twali tugenza okukola statement kali kakayatulemera nga bakipanze dda so eri abamukwata bamutwala ku poliisi nansana direct yabeerawo ennaku nga meka yawezaawo wiiki 3 nga bakyamuwambuya anti kati yasooka n'amalawo wiiki ezasooka wiiki eyasooka emu nga tebamanyi kiddako kubanga yali asobola okunfuna yali afande Kasozi kuba walinga obigamba byonna gwe nali mpadde information kati ate kati ng'oli ali ate nga tebakumanyi bwofaanana naye ng'ajjukira abasibe ne bananyini musibe bonna bamanyi akitegera naye nga poliisi yo temumanyi kubanga n'olumu mba ngenda mu tawuni nensanga oyo saayi w'ennansana amumanyi ninga omuntu kale kuwola obuweereza okubanga omumanyi nemanya nti nze oba yali ankubidde kuba n'essimu ate nga nze mumanyi naye nga tamanyi nti kituufu y'oyo kati fayiro ekyuka bweti jjukira eriya bamukwata n'essente mu sokisi zaali miliyoni 14 zeyali azze okubawa musomesa zeyajja nazo ku makya eriya mwe nazimujjako nazeesigaliza okitegeera kati wano eriya mu kumutuusa ennansana yalina ssente ezo kirabika ng'omanyi abasirikale abajagujagu CID teyamanya teyamanya nagwawadde fayiro okitegedde nti oba yalabye eddooli omusibe n'essente oba kyenkulako kitegedde nti CID so waliwo IO ne CID of course CID aba alipootinga wa mukama we so bamala omujjako particulars mwali miliyoni 14 omusirikale azikuba ensawo ye abeera nazo kirabika ngeri yamugambye nti ogira obeera nazo tutandikiraawo IO ali awo nja mukulaga nze lwakuba tamumanyi naye tujja funa buli tugende naawe nansana nja mukulaga nti oyo okay so ng'abeera awo so atuuka abayita CID yali atukubira CID yakubira sobi kati CID n'akubira nze naye nga fenango ojeko nti kulaba TV tebalina gwe bamanyi physically tebamanyi sobi bwafaana ne bamulaba ku mawulire naawe tebakumanyi okujja kate ng'omusibe yasobola okundaba n'agamba oyo Alex so babayita mugende ku poliisi nansana mukole statement ne mugenda twamala wiiki nga tetugenze
nga mutyaki kubaggalira no kubanga ninawo omusirikale mukwano gwange ono eriya wasula mu nkomero olunaku olwo lumu nga omanyi nti omusibe alina okujja omuntu abaza omulabako afune ku kyokulya nti yamuleetedde kati n'omusirikale nze ambuusa nkubira esimu angamba Alex gwabadde mu kesi bwe nti ayi ali ku fayiro n'omusibe ne mukwano gwe musomesa nti azze bali mu kwekobaana abagati mubeere ku fayiro etya olwo ku fayiro okwo mubeereko nga baani nti fe twatwala omulama ne tugusuula eri ne tumuwaayiriza nti twakwata omuntu ne tugenda tumusula mu septic tank ewe wategere so ng'abayita mugende muwe obujulizi muwene evidence gye mwalina bu video na buki nga kyekibajja mu musango ogwo kati byonna biri awo eri yatamanyi tulina video wategere n'amaloboozi ng'aga nti abantu beyakasaga RDC takimanyi afande Kasozi Chemical Crime Intelligence yabimanyiko twabimugamba tulina wategere bulungi bano bonna bagenda oguma okuyunga fayiro okutuyunga ku fayiro nga tamanyi nti biri tubirina wategedde bulungi era jjukira afande Kasozi yalinayo omukono gw'amaanyi ng'ayagala fayiro yetambule egukke wategedde kati bano bamukubira amasimu nti abantu babagamba abalina okukola settlement batubuze olwo kati naye atwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu atunoonye nina ogenda okola ki statement kumbe ayo bye bapanze byonna mu fayiro okola statement bakuba ekijji naawe wakitegedde nti batulemere ekitegeeza omusajja ono bwe yatuuka ku poliisi yakola statement bbiri eyasooka bagiyuzaamu ne bakyusa n'akwalaga ne IO ne bakola statement nti omulambo ye yagwesanga oli mu kikomera kiraba n'abasajja be bagusuula okitegedde ate n'ekyo kyaliwo nga ono jjukira OCID omukyala wa enansan yalinnya okusaidiya abana abafiiriddwa abaaloopa naye nga bakyali banoonyereza jjukira omuntu oba ofiiriddwa omuntu si nkoko nti oba ki yafa ate yabula ate yavaawo di buli kimu okitegedde kati nga sola empanvu balina okufuna omwana we yali buli kimu wayaba buli muntu alina okola assessment kusinziira ku kyamanyi ku musango kati noba nti balinga bataano so mumaliza mugenda statement mugikola tumaliza tugenda mwe mwogera ebyammwe bye mumanyi twogera ebyaffe byetumanyi musimatuka muti obutasulayo kunyonyola vidiyo tuziririizinze jjukira mu kugenda eri afande Kasozi yaliyo wasooka mukubira jjukira ye abeerako emupi naye ng'amaze omunyonyola ebigenda mu maaso eri so wamuyita abeerewo ng'ogenda okukola statement namutegeeza ebiriyo n'angamba kasooka agenda alabe ku fayiro eyo ne bitwogera oba bituufu n'atuukayo nga bituufu nti bali baakona ebivinze dda n'omusibe wakitegera naye nga waliwo obutakolagana wakati wa IO ne OCID kubanga OCID agamba IO byokola bikyamu olw'ensonga OCID talyanguzi tayalya kuba tasobola kugirya olw'ensonga nti fayiro yali emutuddemu nga talina bujulizi wakitegedde tamanyi oba abanawo bujulizi banajja wakitegedde bulungi ate nga akyanoonyereza ku bafamire bali abafamire kyenkugambye nti ate baali bangi naye tasobola kumala galya nga tasobola zikwatako wakitegedde kuba singa yali mukazi muli wanguzi manya tetwali musanze olw'ensonga OCID yabaosaza bamuyimbudde dda wakitegedde sente yazirinaawo naye nekyokubiri IO yakugira nnyo eriyo okusinkana OCID mu baana abalala Ibula teyakwatibwa yadduka musomesa teyakwatibwa musomesa bamukwatako n'abaana bamuwa bondi bamukwatako bamuwa bondi kati fayiro yamwe egenda ety empigi ate fayiro eyo kati IO akona ivinga ne bamwita state w'empigi fayiro yali erina okuva enansan egende wakiso ku kooti wakitegedde then wegende wakiso akomewo as a perusals wakitegedde teyagendayo ono IO yeekobanye n'omusibe bagivuga paka mpigi omusango bagufutyankira empigi bagugobenga gulieyo jukira statement yono gyasooka okola eriya bagiyuzizaamu ne bateekamu endala ffe tukuba ayi amaze omuwabula guno omusango gw'amaanyi wakitegera bulungi weekuva empigi eri yakomawo nga state alagidde nze ne sobi tukwatibwe naibula twatwala omuntu netumusula mu kikomera ky'eriya era eriya atwaliwe mu koti talina musango so kati eriya yatwalibwa mu koti n'ateebwa nga tewali ajulidde ku mivuyo egyali ku fayiro wakati wa IO ne state wakitegeera era alina okuteebwa olw'ensonga bamutwala luzira ku apa yamuleeta mu koti omulundi ogusooka n'ogwokubiri nga tewali agenza mulumiriza nga naffe wakitegeera
Jukira. Ate baba family bali bategedde omuntu kubavunaana. Bamutegera bamulaba. Bategedde. Bajja ku police enansan. Bajjawo. Naye IO ali ku file. Nga byabagamba. Byakubuza nti kumalamu maanyi. Bategedde. Ate nga womanyi nti osaidi wabera mu office ye. N'agamba IO wayo bana abantu bananyi balina omanya file ya butuuseewa. Bategedde. Bayo bazanyo obuzanyo bungi abo tebasoboka. Tebasobokerako ddala. So Elia bwatyo bwayimbulwa nga tanayimbulwa ensonga y'okubiri eyimbuza Elia eryeje state w'empigi yawandika mu file okitegeera yawandikamu ng'agamba nti tulina okukwatira so kati kyemanyi nti bateeka baani Sobi Alex ne Ibula ate nga Ibula muntu we naye yali amazeemu naye bamwetaaga nga bamwetaaga akola statement jukira ayi amagezi ge yamuwa yamugamba naye Ibula mwegaane nti omumanyi nti baleeta omulambo ne bakukubira n'ojjayo watuuka ne bakusaba ssente okitegera bulungi kati nze kyemanyi Elia olw'okuba nti IO ne state bali bakyanza ebintu byabwe ne balaga nti fayiro eno erina abantu abamisingamu so kati Elia maybe yawaayirizibwa biki nti bwe tukwatiddwa Elia alina kuteebwa okitegere kyevala baatukugira okutuuta mu kooti okuwa obujulizi basobole okuta Elia naye omunne ne Ibula naye aleme kwatibwa awewe bondi kuba bakimanya nti banaatuyita okugenda okuwa obujulizi tugenda kureleasinga video kuba kyemanyi wekiba nti IO yareceiving video zetwabawa manye mu kooti tezaagwa so kakati ekikulisiza ku nsiko kwe kuba nti wayagala okuwa omujulizi ku musango gw'okusaddaaka ate ne bateekako naffe tukwatibwe abaawa obujulizi wakitegedde naye nga ne video twazireleasinga zo message teziriiwo ng'eri yakusindikira nga gundi akusindikira ekinaana ku simu esente abunawo obujulizi bulala tebanteera tebakosa simu ya mungalo bakosa mobile money ni ate enaku z'omwezi nzijukira ne mu kasoma kaipunda tuvayo byonna biki era bisobola okufuluma wa mobile money alina ne waba mugenzi ne mumunoonya ne mugamba hazi wazirusindika bisoboka olaba omuntu abakasimu ka mitwalo esatu ne bamunonera kati emitwalo ekiri so essaawa zino bangambye nti otiisibwa so kati Elia nga akyalina mukomera mikono gyana nekunkubira amasimu nga gimpooniire tujja kulaga biki lwaki omuntu n'oyogeza n'olinya n'owa obujulizi tujja kutta nga bankubira okitegere naye nga omanyi nange ndibaza tebinkwatako nze nabagamba kumbe Katonda ajjanze nabagamba mazima kale okendeeza ku masimu ge baali bankubira nabagamba abamu naye nga muli mu kibinja kyekimu gugundi wakola bondi kuba Elia yakasi yasaadasi ekibinja kyonna kisabaluminati bonna basaada okitegere naye nabaatulya maaso ku maaso naye ngamba gugundi wasaddaka nawe n'okola kino nawe tubiwulira tubimanyi so kati emirimu gino giri mu bulabe era ne wosula giri mu bulabe olw'ensonga nti Elia kati wabanga ali bweru olaba yasobodde okulwana nga ali mu kkomera n'ateekawo ssente n'ava ku musawo gwa madda kati manya kiranga naffe kuba tuli mu bulabe olw'ensonga nti kati ali bweru okitegere kati oli omukyala kamuyitemu mukwano gwammwe oba mwamuyambako mu obujulizi abeera OCID mwaddamu okumukubirako omubuuza ku fayiro bwefaanana kati OCID saaddamu kumukubira naye ekyangumya obutamukubira kyali kimu nti fayiro wedda nga balagidde batukwate yatuukira mu mikono gye ate nga ekituufu yakimanyi n'obujulizi mwabugwaye era bwetuukira mu mikono gye n'abigaana n'akola statement eyiye n'agamba no bino bikyamu olw'ensonga nti bano bawitness betulinawo wakitegere ye n'agaana wakitegere bulungi nti weyamala okugaana n'alipoting wa mukama we kiri bweki ati nali ndi awo afaanekaze n'ankubira n'agamba bantegeezeza bye wangambye nti bituufu naye katulaba kitusobola okukola nga batunoonya Ibula webale nnyo genda maaso n'okuba nga ogoberera omukutu guno emboozi eno erimuuko ennaku ekwasa ennaku naye ekinyusi kyonna mugenda kukifuna nga tuleese famire y'abantu bano abaafira omuntu waabwe nembeera kiri bayitamu omusajja ono ali mu bulabe bw'amaanyi bambi mu kaseera kano wemusanze sijja babuulirawo naye nga ali mu haidi ali mu kwekweka lwakwagala kuwa bujulizi so ono yekka ne Sobi nakuba nti Sobi ye mudiribada naye ku fayiro bamuteekako akwakati fayiro ate bagitwala empigi temumanyi bye baateeka mpigi temubeerangako mpigi temukolerangako mpigi
yadde noli fayiro erina kusooka nekomawo enansana bwe babanga erina kudda nansana ne baddamu ne bagyetegereza. So kati gwe kikyosaba nga muli poliisi eddemu ekwata eriya oba gwe bakuwa bukuumi oba fayiro bagikansolinga? sitabasobola kansolinga fayiro ku muntu yakola mata okiteekubanga bwasibwenkani kati tunenye IO eyakonaivinga ne state. Of course IO yalina okubinyonyolera lwaki yakyusa statement y'omusajja nga n'obujulizi bwaliwo. Wakitegere kuwalaba brother waliwo embeera ebeerawo IO si machine. Wakitegere si Yesu nti alya mayinji. Wakitegere tojja lowooza mbu tujja kubeerawo tunule nga yatumazeeko emirembe nti olw'okuba IO omuntu mwesonyi obwesonyi era bwe kiba nti bakabona tebasobola kumwandolinga namuteeka ini apolopa line